Ene video njikoledde mwannyinaze Nakafero Winnie amanyikiddwa nga Winnie wa Mami. Wano ngenda kwogera naawe nga mukulu wo kuba ekika muva mwenva neddira nkima weddira nkima n'ebirala. Mwannyinaze Nakafero ngenda kukusaba weezuule. Olina omukisa munene nnyo ogufuula abantu basita naye bakozesa bukozesa. Kati ekyo nkikubuulira mu point ey'obukulu era ng'omuntu abaddewo nga akutunuulira ebbanga. Lwaki njogedde bwe ntyo? Winnie wa Mami owadde abantu bangi amaanyi. Gwe n'okwata ku staazo n'ogabira ku bantu. Katonda yakuwa oba mu famire yammwe mulina ekitangaala ekisobola okufuula abantu basita. Ekyokulabirako, Winnie wa Mami bw'akola mu nnyimba za Alien yatuntumuka n'ennyimba zonna ze yaddako okukola zaali ndalamu. Bamudula baali beeraguza kwe kukwata n'akubba. Ne Mudula bw'akubba naye n'asituka nnyo n'abeera sita. Ne King Saha ne yeeraguza kati naye n'akubba. Kati waliyo n'omala agenda okubba nga twogeza amazima. Winnie wa Mami we yasanga Alien si we yasigala. Mudra we wasanga Winnie wa Mami we yakusanga si we wasigala. King Saha yali ayimba naye ng'ennyimba ziganye. Naye senga mubeera beegendereza, King Saha bukyanga ayingiza Winnie wa Mami mu bulamu bwe naye akola ennyimba ndooza n'ozitya n'azitya. Kankubuulire Nakafero, tandika okweteekako omuwendo. Oli muntu wa bbeeyi naye kati nakulabye bakuzza mu ssaga z'abakazi bagenda kukumenyera bwereere. Ojja kuweewa obutwa, ojja kuttibwa ng'okyali mwana muto. Bagenda kukuluga bakuggyeko ekyo ky'olina. Tosuubira nti abo abasajja bakusembeza nnyo nti bakwagala nnyo. No. Muto wange, nze mbaddewo industry mwozungira ngimanyi. Gw'olina ekirabo ogabira omuntu omumuli n'atuntumuka. Kyokka bw'ogenda naddirira ate bubi nnyo. So kakati wali ayajja okwagala okukufunziza ddala ajja kumayiza akutugumbudde atwale ekyo ky'olina. So weebereremu. Shasha muto waffe mumubeereremu. Bakulu be bamubeereremu n'abazadde mumubeereremu. Oba si ekyo omwana ajja kufiirwa ekyo ky'alina ataddeyo bubi nnyo nga teri yadde embwa emusembeza. Nze mbyogedde ebyange. Songa ya Winnie wa Mami eno nalabye ne full figure ng'agyogerako, wabula ye full figure engeri gy'ayogeramu aba ayogera ng'avuma ng'avvoola ng'akola ki. Naye omwami ono ye avuddeyo n'abuulirira Winnie wa Mami mutima mulungi n'amugamba nti mbadde nsaba kikwano weezuule bakukozesa ate abakukozesa teri nnyo kyamaanyi kyokola ki kyobafunamu. Munnange bagamba nti abuulira omugezi tamalayo. Akiri gy'ali okutunulamu n'alaba nti ensonga eno gye bamugamba erima eggumba oba olyawo nti ebintu ffe engeri gye tubirabamu ate birala nnyo ne ku gurawundi bibeera birala. Tugende ku nsonga ya Makasi Mayanja mutabani wa Dr. Jose Chameleone. Omwana mu kusookera ddala waliwo omuntu eyasooka n'akola comment n'agamba nti omwana ono oba oli akuba tuwala gye baba batuwala nti bamwononera ddala kubanga nga balaga abantu abamu bavayo ne bagamba nti omwana gy'ali eri ghetto agenda kufuukira ddala ekintu ekirala. Tuba tuli awo obutambi nga butandise okuyitingana, ayimba wakutomulawo kino ekiso eno jambiya, abantu ne bagamba nti omwana ono alabika n'ekibaaba afuuweeta. Nange twabadde tukyali awo nga bakatutema nti ate mbu we twogerera ali mabega w'ebitayi. Mu mawulire ge tulinawo
mutabani wa Chameleone amanyidwa nga Abamakasi ne Daniela nga mukwate wajjo mu ggwanga erya America bamulanga emisango gya domestic violence nokozesa olulimi olumanyiddwa nga olusobola okusaanyaawo omuntu okuleetera omuntu ne yeesaanyaawo naye okukwatibwa kw'omwana ono tugenda kunenyeza famire ye Dr. Joseph Chameleone ne Daniela omwana wammwe mwamulaba nga ayonooneka ne mwesuulira gwa naggamba bannange omwana yeekoze obusolosolo ne tugamba obuwalwa akuba ali mu ggwanga erya America bye bikkirizibwa online yeyambula akola buli kimu nanywa ebiragalalagala fuweta shisha mu butuufu okwonooneka kw'omwana wammwe kunenyezebwa kummwe abazadde be kennyini okuli Daniela ne Chameleone kale oba Chameleone twaligambye nti ye bw'atyo bwe yakula era ebikolwa bye byonna omwana we yabye yakoppa naye Daniela omwana akulemerera atya nayonooneka n'atuuka n'okubanga omwana akwatibwa n'asibibwa ku misango gy'okwagala okuggyawo obulamu bw'omuntu. Yes, kooti egambye mumweyimirire n'omutwalo ogwa $, otherwise omwana wammwe agenda kusibwa. Emisango kale tegiri nnyo major nenga domestic violence mukimanyi bulungi nnyo omusango gw'okusinga osibwa. So kati Abamakasi ali mabega wa mitayimbwa naye nga kyonna ekiviiriddeko omwana oyo okukwatibwa kozesa biragalalagala omwana wammwe ajja kugwa eddalu ajja nakuwunga anywa enjaga anywa bisigala akozesa abakazi ab'enjawulo okugamba life gy'alimu mu butuufu engeri gye yataagikuliramu nnyo kiri awo emwonoonye naye nga abazadde be mumulemereddwa omwana wammwe mufuga mulabire ku baana nga ba Solomon Kampala yes Solomon Kampala omulaba he is promising olaba ne bebe kulu kennyini Solomon n'ebintu ebirala naye ku kya family omulanga he is standing ku baana be tusobola musanga waliwo yeekolakola ne Chameleone abaana bo bonna mwana olina ngeri gye bakuzaamu etategeerekeka oba oyagala bba wabula mu kika kyobwo mulina okuwaayo omutwalo gwa $, omwana ateebwe ku bail otherwise tetumanyi oba anaasigaza obutuuze oba banaabumuggyako ne bamuzza e Uganda ninga mwana musibe wajjo. Waliwo interview omu gye nalabako nga taata we bamubuuza abaana lwaki yabatwaleyo n'agamba nti abaana bano eri ayagala kubajja mu Uganda nti eri toxic mbona abamawulire ebigambo ebibawandiika naye jjukira kati essaawa eno abaana abo ne webaire era babisoma kati simanyi byonna bigenda mu maaso n'omwami avuddeyo ye n'agamba nti omwana ono yeetaaga okutereeza ne fact ye agambye nti takyali mwana kubanga essaawa kakati we twogerera taata yazadde nti kati ono omwami agambye nti engeri y'omutereezaamu abadde yeetaaga akomezebwewo waneene e Kampala kinajja kitya ey'abataata bagende bamunone oba nze naawe tuwulize omwami byagamba. Omwami ono kubanze nga bwe mbagambye sijja muyita mwana kubanga yazadde kati ali eno naffe ali ku ground musajja munnaffe. Omwami ono engeri yokka ey'okumutereeza mufune engeri gye mumusendasenda mumuleete e Kampala. Watuukira ku airport bw'ati muggyeko passport omuwa aba UPDF bamutwale Kaweweta omwaka gumu nga traininga kufuka private mu UPDF army. Ku graduation ye ono omwana mwennyini ku graduation ye mujja kakasa nti aba UPDF bamanye ekintu kye bayita discipline. Wanafulumira mu UPDF ajja kuba nze Lutaaya nga nsinga empisa nga ayina empisa nyingi nnyo nanga nsinga. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo naye nga kyo kikakasiddwa nti ye Makasi mukwate wajjo amawulire agaveeyo. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nze wendi munange okubanga nga kutuusaako era kubanga tutambula mpola tugendeko ku nsonga z'omwana muwala Benetta eyayita Madam Violence wano ku mitimbagano n'ebiki ebyabaddewo. Abantu abangi bavuddeyo kubanga bamuwabula ne bamugamba munnange aba bakupikira eyo nti gavumenti eno togimanyi bajja kukupika ate batuuse obudde bakole ki bakusuule. Mwana mulenzi Senior Kanabe yavuddeyo n'amuwa ku magezi n'amugamba nti buuza nze nali nkirimu. Ate ye omukulu gundi alinako kyatugamba omukulu ni wamutwe alinako kyatugamba ku regimu eno eriko n'abawagizi baayo ntusako n'ebintu ebibakoze okubanga batulugunya Omunnayuganda. Ogamba otya mwana wa maama kano kankwatiremu mbadde wano nenzijukira bwe nali nkula nze nakula ne jjajjange
bwe nalinga nzizizza emisango nga nzizizza emisango jjajjaffe oyo yayinanga akakodyo ng'akutuma ekintu mu kisenge kye oba ogenda omuleetera eggama anywe kacaayi naddala olweggulaawo nga buwungeeredde omaze okutiguka mumaze okunaabako naye ng'olina emisango gye wakoze oba wagenze wa mulirwana wagenze n'olya mu kyalo kakati ng'akutuma bw'akutuma ajjirako kakati mu kujjirako okwo ng'ajjiddeko oluyingira bw'ati ng'alookinga ng'asikayo omusipi ng'alyoka kuujja emisipi naye akuujja omusipi nga bunira bw'akuujja bunira omanyi omuntu okuujja ng'oli muli mu kisiiri bw'oti kubanga buli woogezaako okwasama ekyo kisipi kirala ng'abala ekisipi ekirala kitegeeza ekisipi olina okukirya mu kimugu nnyo okiwulire muli okifiiringire muli munda kati be bannaffe abawagira regimu ya NRM oba aba NRM kati bo basupportinga impunity yonna bwe babanga be batuusa obukosefu oba n'okulumya abalala it's okay kuba ate bo munnange bayina essente bayina eryanyi ly'emmundu be baline mu buyinza naye kakati gwe gw'atalinako olina bo munnange bwe bakutuusaako obukosefu baagala bakuteerewo n'embeera ku butya bw'olina okulagamu obulumi nga bamaze okutuusaako obukosefu obwo be bantu abo tosobola kuŋŋamba nti okunyigirizibwa kuyinza okubeerawo eri abantu abateesobola ne musirika becce olw'okuba tebibakwatako olw'okuba mmwe mufunamu then ne kituuka ku mmwe ate ne mulaba nti kive nnyo kati olwalira abantu we banyigirizibwa nga ne we balina okuddukira nga nawo tewakyaliwo nga we balina okulagira obulumi bwabwe nawo tebakyalabawo ne bagamba omanyi abantu bano batukoze bingi katubalinde nabo bafune obuzibu banaafuna obuzibu tujja kusanyuka oba banaba bafiisizza tujja kujaguza kati ne mutuuka nga mmwe we mufiirwa we mufiisa mwagala babakungu bagire olw'empaka kakati gwe okutta akambe oli ku munno omusoggolo omutuusaako obulabe kati yagezaako kwedifendi nga ajjeyo ejjambiya nti ate okoze kikyamu nnyo nze nkufumise kambe nze nkukosa na kambe lwaki gojjayo ejjambiya lwaki toleese ejjiiko so mwe mutuusa obulumi ku bannammwe ate mubawe n'engeri gye balina okukaabamu mwe it's okay we muba nga mmwe mubikola it's okay naye bano bannammwe bagezaako okuritaliyetinga ekikyamu nnyo kifuffuluwe fuffululo yiyi really society kyeyo mwani aba odestent mmwe muyina okutukyalinga abantu mmwe mweka mmwe muyina okulumya abantu mmwe mweka who gives you that odesty ani abawa odesty eyo so it's okay you have the moral authority evayo egamba nti buli muntu wano mu ggwanga lya Uganda alina eddembe okuwagira kyawulira kyayagala then tubuuza really bwe kiri titulina wano baana bakwatibwa ne babuzibwawo ne basibibwa olw'okuba bawagira ekyawukana ne ku kya NRM bo mubakolera ki tetubalina abatulugunyizibwa katuyagala kuŋŋamba nti ono omwana ayogedde obwogezi ow'ekigambo obugambo atakutuusizzaako buvune ku mubiri mubi nnyo okusinga oli akutuusizzaako obukosefu ku mubiri mwe mulowooza muzeyi Damulira yalina bizinensi namba mu Kisenyi ewa Kiseka yali tagyetaaga John Bosco Kibalama tebalina bizinensi Edi Mutwe tayedde na bizinensi ye eri mu mbeera akyobudde bwe akireewo kivumbi so mwe it's okay
mwagala kugezaako kutulaga nti abaana bakozesa omumwa n'ebigambo obugambo. Serve impunity, expect impunity. Totankula lutalo mu katale ng'otunda magi ng'omanyi business yo magi. Totankula ng'olutalo mu katale ng'omanyi business yo magi. Tobeeranga mu nnyumba ey'ebirawuli n'okuliramu n'okulemberamu omulimu gw'okukasukira abaneiba b'amayinja kubanga naawe oli mu giraasi ya birawuli. Okategedde mutugjeeko olummano mutugjeeko olummano. Temwefuula nnyo batuukirivu muoledde temuli batuukirivu muli bafu mwalagalaga ddakala zammwe mbi temugezaako kwebikkirira. Nja kufundako n'omuntu ayogedde obwogezi naye nga tantuusizzaako obukosefu. Daano omuntu atuusizzaako obukosefu. Tukategedde yavuddeyo n'abagamba nti alina ensonga ze lwaki tasobola era talisobola yadde n'olunaku lumu okuba ng'asala eddiiro ate ne yeesogga ekibiina kya NRM oba nava mu opposition. Agamba nti munnange ebintu bino bizibu nga mmwe abazze babirabako bizibu bitya. Leka lutuviire ku ntono. Kati nze kambabuulire lwaki sisobola kusala ddiiro kugenda mu NRM. Bagamba we learn by experience. Bonna abasala ne bagenda mu NRM ashbaka gato gye baliko. N'ekirala sente NRM zesobola okumpa nsobola zikola n'emikono gyange. Ekyokusatu esente etava mu mikono mituufu mukwano sigyetaaga kubanga nkimanyi ebonyaabonya. Okitegeera kati bino ebyokwawukana endowooza ne munvuma ndi wa NRM ba mikwano ngenda sigalawo sinina gyendaga. Bwe mba musobeza nja bagambako kubanga mmwe bange. Okiwulira mukwano nsaba tukakkane tukole ensimbi ze tunasaasaanyiza mu kampeyini eddako. Muwulidde baana ba maama bakama bange abatasobya tukakkane tusevinge. NRM ejja kiwulira okulonda okuddako anti akasente tujja kuba tukalina naye nzire Uganda nga sirina sente za kampeyini eddako. Bambi temunziza Uganda. Musaasirenza ayagala ennyo Uganda ekyuke. Sidda Uganda saawa zino nga Museveni yaliyo. Owaaye kansooke nfune sente za kampeyini neddata mwetaaga. Tunaddamu Nolidde omwana amaze okuba nga abawa sayidi ye ate era nga wegitunula mu butuufu kyayogerako ffenna ebisinga tuzze tubiwete n'esinga oba tuzze tubiraba. Munnange Abannayuganda naddala bannabitone bakyali mu kiyongobero ekyokuviibwako musajja mukulu Alex Mukulu abasinga obungi gwe twakazaako eryamuwonya. Gy'ono omukulu abadde ng'okumusesa mu butuufu nga either omugwako gwanaaweya enokola ekintu nekikwegamba nekikwatayo y'omuntu abadde muzibu nnyo ow'okupulizinga naddala nga jjaaji era nga bw'olaba oseseza Alex Mukulu ng'omanya nti mu butuufu olina ekyokozebwa ekyamaanyi. Wabula amawulire ge tufunye mbu abadde alina obukosefu oba ku kibumba. Amawulire gempuliddeko era nga bagamba nti balinze kubanga ono ebadde national treasure oba asset. Tebamala gamuziika batyo abategeka okumutwalako wali ku National Theatre deni n'ebirala ebinaaba byeyongeddeyo. Mukulu Ssenkubuge agambye nti bajja kubanga batutegeeza naye nga amawulire si malungi yadde n'akamu ogw'omukulu oyo. Omwami Alex Mukulu ye yatuvudde ku maaso era nga si birungi yadde n'akamu. Oyongera okuba nga weekuumira ku mikutu buli gumu gwokka NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire ejja kuba nga tugakuweera ejja kuba nga tugakutuusaako wona bw'oli
wona wosinzidde kugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kyetaaga okuba ng'omanya wano wokka tujja kuba nga tukikuwa era tujja kuba nga tugakuwa bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo byetesaanidde okuba nga osuubwa ffe tubaawo munnange okuba nga tugakutuusaako mu bujjuvu bwako tuula butuuzi kalira byonna byonna ffe we tubiina era tubiina mu bujjuvu sigala naffe tukomawo.